Anything Media. Omuvubuka ku Twitter asabuliddeyo Canary Mugume abadde ate asabula Man U ye ne basabula bufumbo bwe kanzibireete. Omwembe Catherine Kusasira avuddeyo bw'atyo n'agamba ekyamazima ekyankozesa byonna n'okwewola ssente nali ndi mukozi wa NRM. Ndugga ayogedde ekyamujja mu Revival Band nabbi omukazi ye yangoba. Ate omusirikale abulirira ekigambo kya Yesu ku kkubo, poliisi emugombyemu obwala lwakubuulira kigambo mu budde butali butuufu. Amanya muzikola Hajab Nyamushafi Kulwanga gamba tagewe nali yali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo teweerabira nti wano ku Fit Media munange tubeera n'amawulire gaffe buli lunaku amasu ku TikTok ne ku Facebook tuba n'emitwe ate ku YouTube ne tuba n'amawulire gaffe mu bujjuvu. Teweerabira nti ngenda kusomesa abiri mutusemba okubeera nga tukwata ebintu wano ku Fit Media ate okusobola okuba nga ate tutwala okuyamba abantu abali mu bitundu ebya Busoga awamu nange abali mu bwetaavu. Ekiri ku Twitter muganda wange olina kuba mugumiikiriza nnyo nekyoteekayo n'okuba ng'omanyi kiki ekinajja bwe bato kyasobodde okubeera nga embeera enene enzibu egwa ku muvubuka egwa ku omukulu Canary Mugume onono nga y'omu ku abo bwe tugamba nti bwe bato ba media personalities mu kusoma amawulire. Canary ono yabadde apostinga club ya Manchester United n'agamba nti etwalete eddakiika ezo zonna ng'ekyamazima tennateeba goolu netwala eddakiika 17 omwana yamuzeemu mu nziramu ekyamazima nga naye woogiraba ekisooka okuggwamu gemaanyi anti yagambye naawe omaze mu bufumbo emyezi 13 weddu ne toyina mwana olinda ki? Walide nakazibe gyebuvuddeko y'omu ku bakyomera abantu abalemerera ku bafumbo obutto okubeera nti tebannafuna budde buzaala. Ate ye omuyimbi Catherine Kusasira bw'ati avuddeyo n'agamba nti ekyamazima ndi mukozi era ebbanga lyenkwedde NRM okuggyako nga temusiima busiimi naye nkozi n'esente ze nasobola okubeera nga neewola kati ezingeeza ebikya nazeewola lwakuyamba NRM okulaba nga ate tuginoonyeza obuwaguzi naye NRM gy'onoonyeza yeri mu buyinza yeyina gavumenti ate gy'owola yekasalini naawe. Ate ye Hassan Ndugga bw'atyo avuddeyo ati oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mu lutalo n'alimpa ebyalimpa bitadde ku bbali kakati abadde ku mukuto ogumu gwa terefayina bw'atyo n'avaayo n'agamba nti ekyamazima ekyasinga okunzija mu Revival Band yali nabbi omukazi ono nno yayita njagala olw'ensonga ndi pasita yiga abizaayo yali anjagala nnyo olw'ennyimba zange ze nali nnyimba ezaali zimusanyusa. Hassan Ndugga bw'atasobodde okubeera nga avaayo n'agamba nti ekyamazima nawalizibwa okuba nga nva mu kibiina kino era na lumu yangobako mu mmotoka gwentonze n'eŋŋendayo nzekka ku Kivvulu naye bo bagendera mu mmotoka mu bungi bwabwe. Jose Chameleon wamu ne Bebe Cool bawadde Gravity omutujju amagezi tekyamazima kakati kyolina okubeera nga basinze amagezi gano gawa abantu abalala bonna nti kyamazima beesonyiwe okubeera nga basojja Bebe Cool Bobby Wine wamu ne Chameleon wabula essira baliteeka ku music basobole okubeera nga ate eyo gye boogera jjukira nti gye buvuddeko Gravity omutujju yavayo n'agamba nti kaakati tolina kyongamba ku basajja bano ba BBC Bobby Wine Bebe Cool and Chameleon era kati nze abakira naye ate Gravity omutujju bagambye takyali mutujju oluvannyuma lw'amaziga okumukolokota ekyamazima kyabadde kibi. Nagana asembayo omusirikale ono nabulira ekigambo kya Yesu ku luguudo ekyamazima embeera yasobodde okubeera ng'emugwako oluvannyuma lw'okubeera nti ekigambo kya Yesu
ate yakibuuliridde mu budde butali bwa Yesu nga budde bwakukola mirimu gya gavumenti oba egya poliisi okusinziira ku bakulu abamutwala basobodde okubeera nga bavayo ne bagamba nti ekyamazima ono omusirikale waffe tugenda kubeera nga ate tumugombamu obwala alina okubeera nga ayiga nti waliwo obudde obw'okubuulira enjiri n'obudde obukolera abantu. Bamugambye tetugaana kubuulirako kwa njiri naye budde ki, ssaawa ki na kifo ki. Omukama akunkuumire.